Abayizi olwaleero aba primary ne senior nga bwe batandise olusomo olusooka olw'omwaka guno abaddukanya essomero erya Kibuuka Memorial Primary School Mpigi basobeddwa olw'ekimu ku bizimbe by'essomero lino okutikkukako akasolya mu nkuba eyatonnya sabbiiti ewedde. Ekizimbe kino ekyatikkuseeko akasolya kituuza abayizi abagenda mu 205 ab'ekibiina ekyokusatu n'ab'ekibiina ekyokuna. Omukulu w'essomero lino Deborah Nampeewo agamba nti bali mu kattu mu kiseera kino nga tebamanyi we bagenda kutuuza abayizi baabwe bonna nga baweddeyo. Naye nga entandikwa tebadde nnungi kubanga wiiki ewedde ekizimbe kyaffe ekimu ekibeeramu P3 ne P4 kyabambuka. Embwega yajja n'ekijjako akasolya nekibambuka. Ono bw'atyo atugambye nti abayizi abamu bawaliriziddwa okubatuuza mu kisenge ky'abasomesa mwe bakuŋŋaanira oba kiyite staff room nga kyokka ono agamba nti embeera eyolekedde okubayinga ng'abayizi bonna bakomyewo ne batuuka abamu okubazza ewaka era nga wanaakubidde bekikwatako omulanga okwanguwa okubadduukirira. Zino tubanyize staff room abasomesa tebakyayina, tubataddeko abalala mu dayiningi naye nga bwe tutyo bwe tuli n'abalala bali mu library. N'atubuulidde nti ekizimbe kino ekyafunye obuzibu kye kimu ku byasookawo ku ssomero lino nga litandika mu mwaka ogwa 1921 kyokka n'agamba nti kikyali kigumu nga kisobola okusigala nga kikola singa kiddaabirizibwa wakati mu kuddizibwako akasolya. Kyo kibadde kikaddiye kuba baasomerawo bagamba bye bimu ku byasookawo mu 1911 naye nga kyetaaga buyambi kuzzaako kasolya. Ebisenge byo bikyali bigumu naye akasolya musomeramu abaana bali 2,205. N'abamu ku bakulembeze mu disitulikiti eno okuli kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi atwala ebyenjigiriza Musa Bukenya awamu n'amyuka mmeeya wa Mpigi Town Council Florence Nangendo Kisitu basabye gavumenti okudduukirira essomero lino abaana baleme kuddizibwa waka olw'okubulwa we basomera. Naye olw'okuba nti kino ekizimbe kya gavumenti ate nga kiri mu Ministry ya Education nalipootinze emergency wa DEO kubanga abaana bazzemu okusoma bajje bakikole wadde tewaliwo ssente basale amagezi bafune ssente bajje bazimbe but just renovation kola re-roofing bajjeko roof ene yavunze eyayonoonese bajje bakoleko baseeko emiti emirala baseeko amabaati abaana bajje basome. Otubadde tulina amabaati bagende mu Ministry ya Finance balobinge ssente oba si kyo bagende wa Prime Minister waliwo amabaati agaafika kugabali batwali Kalamojja waliwo agaasigala eyo bagayite bateeke ku bizimbe byaffe bino kuba abaana balina okusoma ate sitooni yankuba gonna gabambuse gavuddeko abaana bazzeemu okusoma kati insecurity nnyingi kitegeeza bunaku enkuba etonnya tusuubira enkuba nnyingi mu mwezi guno gwennyini gwe tuliko so tusaba gavumenti eveewo bunnambiro ejje edduukirire sente eziteeke wano tulabe nga abayizi baffe basoma abenki abagenda obba abakulembeze benki. Gerard Katongole nga yakulira okulambula amasomero mu Mpigi akkiriza nti ensonga eno yabatuukako dda ng'era bakola ekisoboka kyonna okulaba ng'ekizimbe kikolebwako. Tugezezzaako okutegeeza bakama baffe ekyatutuuseeko ekizimbe twategeezezzakaawo n'abakulembeze ba disitulikiti bakimanyi enteekateeka y'okutaasa embeera okufuna abaana be basomera egenda mu maaso.